n'abantu abazze wano abakusaala. Tugenda kubeera n'okugondera eyo ekikonde ekinene tekigenda wagenda kubeerawo ebyokukolera Who are you? First of all, to thank you, because if you are not there, so we thank God for that. This project is 100% free. I want to emphasize on the issue of groups. If we are going to see, there are more things to come. Let's get This project was sponsored by CRVPF. And of course we are the implementers. tuli fenna so n'olwekyo njagala muteekemu amaanyi njagala mbeera abantu abasanyufu nga mwaniriza ekigambo ekikwatagana kukola bizinesi kyekintu kyenkola ne kimpa amago ate n'oyo gwe nkikolera maama nga kimusa wali olabyeko omuntu najja n'alya ku mandaazi go naga ati sukaali yayi olwo oba omaze okuba nakyo ku ttaka bwe kyotasobola kulya lwaki okireetera Ganda bagamba tekiwoomera matama ameka fuba nnyo okulaba ng'olwana bw'oba oteekamu omunnyo oba sukaali nga kijja kuwoomera amatama ameka oli waanaalyako ng'agamba kyekyo naawe bw'olyako ng'ogamba kye naye bwe keeke tosobola kugirya ate ogikolera abantu abala n'olwekyo njagala okubeebaza olw'okwejjumbira ng'abatuuze ne muteekamu amaanyi nga tufunye omukisa guno ng'ekitongole kye bayita CRVPF nga kiri wamu ne Goshens ne disitulikiti y'Emukono bateekerateekera ebigambo by'enkulaakulana ebifaananako bwe ate nno nziruka misinde kubanga abantu abakozi tebamanyira nnyo biseera kati mumbuuze ekisooka kyekiriwa bannange endowooza yeefaanana eki soka okyukire munno mubuuze endowooza yeefaanana abantu abasinga obungi bwe tutuuka mu kukola emirimu endowooza yaabwe ekya kati tolaba muyiga okubekinga keeke n'okukola ebintu ebirala kino mu Lungereza bakiyita cottage industry waliwo abantu abalinyibaga balinyiddwako ebyokolagana obwo nno obudonaati nga babusiikagga ne balema edduuka lya donaati ku kyalo libeerako limu buli lwoddira ebiseera byo n'obiwaaba omanya okufaako kutu nyenya bunyenya kabina nga bwebeyogerayo kola biri alina ebirowoozo bw'alengera omukisa
obulamu bwe tebusigala kye naye muŋŋambe entege waliwo ebitutawanya muŋŋambe kati ebibatawaanya mbima naye ngenda babulira ekintu kimu ekitutawanya mu nsi ffenna muŋŋambe entege kireete naye nga tekyennyamiza entege tujje mu luzungu tuteeke mu luganda munnange sikirizi babuyita oba ekintu kye bayita obumanyirivu kyekintu ekisi amawanga nga China Germany oba oli awo abamukumu mwatuukayo oba temutuukangayo gasobodde okufulo ojja kugenda kotandise kino ojja kuge bagamba wejja okulabirako wano emukono waliwo omuwala gwe bayita muwala wa balo bakawala bakayita bangi batuuse n'okwekubagiza ne baganda ndibadde ntandika omu naye siina se munange sente size zitandika emirimu gyonna gitandika nakulowa nandibadde nyo kyakasooli naye siina se kati gweyinza ogamba nina sente naye nandibadde so kyakasooli mutegedde bulungi mulemera bwe kati obutabwana bwe guva oluusi bulinaana abantu abalina ebirowoozo ebyagwako yaka tuli fenna oyogera kukola donati akwatya ebyo ebyuma ebikola donati ogenda kubijjawa ate bogerako na kino gwasula mukigo donati onookikolerawo n'omaliriza wennanga wennyise okulowooza nga kuga eka tutobontululira nzoyinza okunemesa okulowooza God does not abatuyambako era balaba nti tujja kutuukiriza era twebaza Mukama bangi nnyo bebakwatako ku mikono naye n'alimba banne naye n'agatuuka banne naye fenga Goshen ekitongole kiri open ku buli omu. The company is very open to everyone. Abasiraamu, the Muslims, abakatoliki, the Catholics, the born again, abalokole, bonna buli each and every faith. Nefenga abalimu, abawi tuli born again. We are born again. Era tulukiriza nti Katonda yatusobozesa. And we believe that if God makes it, we want everyone. The foundation that God has prepared there. She believes that we are just starting. Bampita Isaac Newton Omatembe from Kitongole Goshen is Fountain of Nutrition and Health. Kitongole Chabana Chewa, Tuane Mukono, Nasuti, kati tulina wano ku Goshen's waliyo briefing y'abaana bagenda betubadde tusomesa mu bya bakery. Babadde sponsored by CRVPF under the EYDCD program. By youth, they have been skilled in bakery products. They are going to sit for DIT examinations. The change of opportunity, when funding here CRVPF, tusobola okuskillinga youth, part of the youth in bakery. Training ibade yabwelere tewali asasudde wande ne sente tugenda kuba startup kits
tugenda kubawa business mentorship naye ekyenjawulo kiri ngaffe ekitongole kya Goshen kwatiramu ne CRBPF ne Mukono district local government tustandiseyo incubation hub webagenda kubanga bakola ebintu byabwe basomye bano abayouth tubawa skills naye sometimes tebabeera n'ew'okukolera tebalina bikozesebwa nga ovens katusagambe mu bakery then tulinayo ebintu byonna bye baagala okukola kukozesa mu products zaabwe za bakery tugenda kubewa wano babeere nga bakolera wano tebagenda kusasula sente then babeere nga babeera incubated to level where they can do the things themselves. So twebaza nnyo abakulembeze ba CRBPF ne Mukono district local government kweno project ezze ngaffe ekitongole Goshen tusanyuse nnyo nti tubadde part of this successful journey for these participants. So the skilling hub is there. The innovation hub is here. They will come and do their work without any form of payment as we help them to fit into the communities. Of course, project is there. Percentage, like 75% evade targeting Bachal. Then the other 25 targeting the male. Kati fenga ekitongo tugenda mu community naye response y'abavubuka eri solo. Out of the 70 abagenda kukola BIT, we have like only 5 males. Information eno yatuusibwa buli muntu nga tubagambye n'abalenzi mubeere nga mubeera part of the program. But I think as an organization and as a government we need to do more to encourage youth, and also balowooza nti bakery it's more diverted towards female, but we also have other projects. Tusuubira nti bwe tugenda mu poetry, bwe tugenda mu other skills tujja kufuna some youth that will come on in who are male. So it was open, but of course the response matters. Yes. Bakola groups and project we believe nti we mukola mu groups muba na mind. Then resource mobilization when they in form of groups kiba kyangu nnyo. So tuba encouraging ba working into groups. Ne startup fees zegenda kuwaayo sidi tuliyo sekino agenda kufuna. But tungala kubeera ne small groups of like 10 people tubawe ovens tubawe ne bibata basoboza okukola kitandika. Kati naffe ng'ekitongole kitwanguyira nti bwe banga tu organizing some mentorship programs kiba kirungi ne tudealinga with groups, and of course groups have their own dynamics. Naye one of the trainings that tubadde tubatwalamu financial literacy, entrepreneurship, then group dynamics. We have talked to them about groups and the challenges that may be in groups, but also more so the benefits. Groups zina more benefits ebyokuganyulamu bire bingi okusinga disadvantage. So yeah. Tuyinza okukola muffin cake, sponge cake, sweet scones, cookies, daddies, cupcakes. Lumu twetukola tulaga sente zinya kutandika abantu abakolera ewaka otandika okukolera ewaka niwejja mu bwavu nofunayo ekyekufedenya kusente kuba najjano nze najja nga ndi waka mbeera waka nawe najja ne banjigiriza okola daddies neza waka tebikusabye omuvubuka oba 100%, 98% omulimu mangu ogumuvubuka ogutandikawo nga agenda kulaakulana mangu bekati olw'ensonga nti ngayagala ekyokunywera ku caayi ajja kigula buguzi ajja kutuuka mangu ekyokunywera ku caayi. So bekale si wabbeeyo mutandika ate ng'ekyo kiri kyakulya as long as it's ekintu nga kiri in the high quality kitambula. So bekala tuyambyeko abasomesa obulungi ebyenfuna byeyongeddeko emirimu egy'enjawulo many people were employing many people. Actually bangi betusomesa otandika business buli ava wano teri ava wano n'agenda n'atu